Mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya Follow munafu wambuza ku ddagala eriyitibwa kutukumu ku nsonga y'okukyalira ensiko. Wambuziza nti kutukumu ono asobola okunyamba yekka nga gwenkozesezza ku nsonga y'okukyalira ensiko ne zibeera nga zivaayo bulungi. Kutukumu oyo abeera asobola okuyamba bulungi nnyo. Okusika gwasika gwalina okuba nga kyokola okitegeera. Ebiseera ebisinga abalongo abo gw'obaleetera okubeera nga bavaayo. Ebiseera ebisinga eddagala lino liba lituyambako buyambi naye nga gwasika olina okuba nga kyokola okitegeera olw'ensonga nti eddagala lyo n'ofuna ekikolo kimu bwe kiti n'obeera ng'okozesa ekyo kiba kijja kukuyamba. Abalongo babeera bajja kuvaayo bulungi nnyo, ojja kuzisika ziveeyo bulungi singa onaaba nga kyokola okitegeera. Kitegedde kati gwabuziza ku ddagala erya kutukumu. Kutukumu oyo mulungi nnyo nga bw'omulaba nga bwe yakula osobola ozisika bulungi nnyo ne zigaziwa nga bw'olaba obukoola obwo obwa kutukumu obufuna bulungi n'obuyengera mu ngalo. Osobola okuggyamu otuzzi, osobola okubufuna nga buwerako n'obuyengera mu ngalo n'otonyezaamu otuzzi nga tutono n'oluvannyuma n'onyiga otuzzi ne tuvaamu n'ofunawo otunyigira. Bw'omala okuggyamu otuzzi otwo beera nga weeteekateeka bulungi, beera ng'okwata mu tuzzi otwo nga bw'osika. Kwata mu tuzzi otwo nga bw'osika, abalongo bajja gendako bulungi nnyo. Eddagala lyonna ly'obeera ofunye liba lijja kuyamba singa onaaba nga kyokola okitegeera. Abaana abawala basinga mu abakyala ekyamazima mwetaaga kusika busisi, mulemererwa. Jjukira abalongo abo buli w'obasika ng'obakonya bagenda kulemera ewantu wamu, bujja kulemera ewantu wamu. N'olwekyo kikulu nnyo olina okuba nga kyokola okitegeera. Abalongo bajja kuvaayo bulungi nnyo. Kutukumu akolera ddala ku nsonga eyo ey'okusika ey'okukyalira ensiko. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.